gavumenti ino y'ababbi. Eno gavumenti y'ababbi. Naye tebaagala kubaswaza. Bwe baba bakutumye genda kwanula bintu tulina kubyanula nga balaba. Olina okwesa obukujjukujju bobbye nga basigadde bamanyi kimu nti bababbye naye nga yababbye tebamumanyi. Nze nnima emikono eyo n'ekiro olwangenze tukayo nga baatubyeko amatooke naye olaba amatooke ge babbye tomanya ani yagabbye. Naye nga go bagabbye. Baŋŋambye nti bazisala bubbi nga buzzeemu. Kati wano okubavunaana Museveni tavunaana babbi. Avunaana baki? Avunaana babbye bubi. Tolina kubba nga musiru. Olina okubba nga ebibbiddwa birabikibwa naye ng'eyabitute tebamumanyi. Kati bano Uganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all. Museveni tavunaana babbi. Avunaana baki? Avunaana babbye bubi. Tolina kubba nga musiru. Olina okubba nga ebibbiddwa birabikibwa naye ng'eyabitute tebamumanyi. Kati bano babbanga basiru. Kyova Lugolobi bamunyiigira nnyo kubanga Lugolobi n'omulala njawulo eriki. Oli bw'agenda n'agakozesa campaign nakyo kyetaago kya buntu. Goga nti wana bagatwala ku masomero bakukyaki bagatwalayo nti kubanga balumirirwa nnyo kyaki ezo n'amasomero. Kuba bannabyabufuzi bakola campaign. Museveni mu bbaluwa yagamba yawandiikira Nabbanja ebbaluwa naffe buli MP nange nampaako kopi buli yamuwaako kopi ng'agamba nti okukwata ebintu bya gavumenti n'ogenda obikozesa kye yayita cheap politics ogenda okwetunda mu bantu bakuwa akalulu nti bo we baabeereranga mu nsiko yali kikolwa kiri subversive kikolwa kyakulya mu nsi olukwe era n'aga nti eyo ajja kubawa ekibonerezo nga ye omukulembeze waabwe ye ng'aga nti buli eyakwata amabaati oba ogawadde kyaki oba ogawadde muzikiti oba ogawadde nesawulira mu muzikiti oba ogawadde essomero naye ng'ekigendererwa kyo kyakwetunda bakulabe nti okola nnyo. Ennaku zino bannabyabufuzi bakola kampeni baga nze njo basakira nabaga nze sigenda kusaka eno Uganda nyinamu omutemu otunza nga ngenze kusaka nga agenze Sudan era nze wange teri yanze nga nti otusakiddeyo sibanga kuti ngenze kusaka agenda bateeseza genda kuteeseza ggwanga naye ab'ekirabe bansindika kinga ogenda okuzanyira national team tuba wangu baba kusindisa ng'oli wangu kyekikakyo naye ogenze kuzanya mupiira gwa tiimu ya Uganda tozanyira express mu cranes. So kati Museveni yagamba nti ye Museveni yabasalira omusango bonna bazizza omusango naye n'aga nti naye abaatwala amabaati nga tebategedde kikye batwala abo bo tujja kubakolako mu nkola ya byabufuzi abaagatwala nga bategedde tugenda bakolako mu nkola etali ya byabufuzi. Nabbanja ku mabaati ge yatwala yatoolako amabaati n'azimbira jjajjaawe ekiyumba ekiri mu Fresian. I know that for a fact. Ne Museveni akimanyi. Nabbanja yatoolako amabaati n'azimba ekiyumba ky'ente enzungu kya jjajjaawe. Rebecca Kadaga amabaati baagasanga gali ku sayiti ye ng'azimba nga gagyetoolodde naye
baga kuwe kati bafanana nga lugolobi yateeka wali musana nayanika n'ateeka ku nte buli omu n'alaba kati buli ataavaayo mu mawulire oba yanoonya abaana abaali banoonyereza n'abalabamu era mmanyi bulungi waliwo omuyaba wa miliyoni 100 sijja kwogera linnya lye naye abawe 100 ne batakuba bifaananyi kubanga ogenda okuba olugolobi bagenderako n'emmundu ab'amawulire ezibawerekedde lugolobi baleke bamukube manyi mu gavumenti mulimu abantu babika mulimu abba bw'amala okubba n'awaako abaze okuba enduulu ne mubaamu abba n'abakuze okuba enduulu n'atabawa kati I think lugolobi teyategeera nti bano abaze okunoonyereza nabo babbi beetaaga kuwaako n'atabawa kati ne baleeta emmundu ekiyumba kye ekyente baakikuba ebifaananyi nga abakuba ebifaananyi emmundu ze zibakuumye bamulage banabala Museveni byonna abimanyi naye ng'endi gavumenti ye ababbi akuvunaana kubbisa busiru bw'oba obbye either olina okunoonya nakuba ebifaananyi n'oba wakuse n'otakuteeka amawulire oba olina okuba nga nze ng'ebanzibya amatooke ekiro ngenza otuka gye nnimira nga baagatemye naye kyokka kyendabyewo nti amatooke bakoze eki simanyi agabbye oba yagenze gatunda oba kulya kati eno gavumenti bwe yatuuka tevunaana babbi evunaana babbi bubi ne bagiswaza kati ono DPP omuntu aba munenyeza bwereere DPP si anoonyereza ye abanoonyereza mu obamenye mwabaddemu State House poliisi IGJ ani ne bamutwalira bye bagenza okunoonyereza bye bazudde mu kunoonyereza naye ne babimutwalira nga tebiwera nga kigenderere akola kusinziira ku kye bamutwalira tayinza kuvunaana muntu nga nze bwe bansiba mu walk to work investigation officer IO wa police ate ava nawaffe kyazanga yanteekerako bankyajinga terrorism fayiro ngera kyekiriko terrorism banvunaane terrorism bansanga nva kireka nzikirira bbanda nkute ekipa y'amazzi walk to work kati DPP newe yali wadde nga ye musiru asembayo mu nsi n'omuganda Hon.Ssemuju tumusanze nga ava kireka ali ku bigere anaatera okutuuka ebbanda n'ogeeyo terrorism era yanteerako public nuisance disobeying lawful order gye misango gye banvunaana n'enjiwangula mu kooti enakawa naye nga baali bamulagidde gwabuyekera wa DPP okunvunaana state attorney bantwalirayo terrorism ne ku fayiro nga kwekiri terrorism na downgrading to public nuisance ne disobeying lawful order kati tulina okunenya ku luno DPP taliimu era bamuyite mukola ensobi DPP taliimu abaamutwalira emisango ate okumulundi guno ngulaba bagitwalayo n'obwegendereza bwe baali basibala nesegirinya baga nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye ku luno bagenda nti atukyanoonyereza tokwata muntu n'omu tukyamala kunoonyereza oba olabawo enjawulo olw'okuba be batutte baali tebaagala bavunaana baagaye nti kumala kunoonyereza basalewo oba waliwo omusango Alan Sewanyana Segirinya n'abalala bwe bakwata bamala kuvunaana okunoonyereza ne bakuvunaana n'ogenda eruzira kyova Besigye y'omu ku bo basinze okusiba wano n'okuvunaana naye tebamuwangula ng'omusango nagumu lwe bamuvunaana nti yakutte omukazi ate eri baali bamuteeddeyo omusango gwa smuggling gwe gwali ku fayiro nga baga Besigye bagenda muvunaana smuggling kyova oli omukyala bamitanga kuteesa yali akulirwa CID bwe yatuuka mu kooti yaswala nnyo mu kitabo mwe bawandiika emisango egize bawandiikamu smuggling ne ku fayiro n'olebako smuggling bategeeza nti yasmuggling goods batuuka mu kooti nga bagamba nti ate yakutte omukazi bagenda omubuuza nga tebikyakwatagana so n'olwekyo abawuliriza Simba njagala bamanye nti gavumenti eno gavumenti y'ababbi ewangalirawo ku bubbi ate musange Makerere nga tugamba nti democracy is government of people for the people and of the people kati eno gavumenti y'ababbi etambulira ku bubbi era tebeewakana in fact noyingira gavumenti ya Museveni n'ovaamu nga tobbi bakugaba musajja musiru myaka 10 mu gavumenti alina kyayina n'abantu bennyini banyumanyi nti gavumenti yaki y'ababbi naye tebaagala kubba nziba ya busiru olina okubba enziba nga balaba kibbiddwa naye nga gwe tebakulaba kati bano babbi enziba
ya busiru nobba amabaati n'ogenda ogateeka ku kiyumba ky'ente nobba kati atabaala nga gwe minisita w'amabaati ate naawe n'otwala n'omumyuka wo n'atwala kati abo kye baba bavunaanye naye nabo siinayo kubuusabuusa nti nabo bennyini emisango gye baba bataddeko bajja giwangula. Kino kireka wa Munnayuganda okulaba nti nno ate ebintu we bituuka bwe bityo kubanga bw'oba otunuulidde n'enkola eriwo omuntu gw'oyogeddeko nti n'obukakafu obulina amabaati yateeka ku kiyumba ky'ente ya jjajjaawe omulala nti yagateeka ku wazimba gano ge beetoolooza kagago yagateeka be bamu ku bantu abaaga nti agaffe tugakomezzaawo in kind oba in cash era bw'obanga otunudde balabika balina bbali naye kati Munnayuganda bw'awuliriza ensonga engeri gy'ozisengekamu abulwako waasigala. Kati nze benkiikirira abasinga obungi teriyo ayinayo ssuubi mu gavumenti eno n'abagiwagira abasinga bagiwagira kubawa kwe babbye. Kati abawagizi b'NRM nga tebakyafunayo sente gwala ne ba MPs Museveni abawa sente nababuuza nga uli n'otuuza meeting y'aba MPs mu State House Entebbe baba bafuluma buli omu n'omutemera kati baadde ekyankwanzi yawadde miliyoni 10 naye nga baga nti yongere tukubako enfufu teweddeeko please can you continue dust us naye nga bwe bakulembeze b'okulembera n'ab'eggwanga nga nabo bamala kubagulirira naye bo bamanyi bulungi bana Museveni bawa sente ezo golooza nti basuubira nti Museveni alina bizinensi mwazijja gwe mukulabako nti ba MPs tebategeera nti Museveni sente z'abawadde zaamuwa musolo ezisoloozebwa okukyusa okujjanjaba abantu mu malwaliro ku byensoma enguudo oga nti abakapaamenti tebakimanyi era bakimanyi bulungi nti Museveni sente z'abawa nzibe kyovula abazimusaba tebamusaasira weya komunda samusena yambi bazimuweddeko omusajja wattu wali omulabye akyogera ekyo bazimusaba nampaka abamanyi zino sente nzibe era bw'abawaako bagamba kasiba nti yakyogera nga tuli mu campaign ng'aga nti we naalembwa akuwa sente omubuuza balansi ayinza okuba takuwadde zonna so bwakuwa 2,000 manya ayinza okuba ate naye abbiyeko 2 nti olina omusaba balansi so n'olwekyo nze siri omu ku abo era kyovala mmanyiza amabaati gano ate nga siri we Karamojja nga tulina kwongera kubaswaza buswaza kubanga kyekibonerezo kyokka bannayuganda kibasobola okuwa ababbi bano ekyokubatwala mu makomera tekisoboka kuba gavumenti gwe kiteebereza okuva waggulu vice president prime minister otuuka wansi minister wa finance nga bonna bavunaana gwa kubba amabaati kitegeeza Museveni tubakuba mu Bulaaya gavumenti yalina kulekulya yonna n'egenda naye Museveni nze gwe mmanyi Ssemuju muwandiiseeko okuvanga ndi mwana muto okutuuka olwaleero tavunaana bubbi avunaana kubba bubi era abakanozi babeere abaga nti kati gwe obba otyo ng'omusiru olina kubba wekunize banoonye ebibbiddwa nasanga abaana bali mu kkomerero nabasanga nakawa bano abaana abato ababeere eruzira nga tebalina yadde sabbooni nembawa emitwalo gyali 2 gwe nagiwa emitwalo 2 mu ddakiika emu gyali gibuze ne bagimunoonyaamu ne bamwamula engoye zonna n'asigala bukunya weyagikweka tetwamanyaawo n'essaawa ya leero natya omwana kati mu gavumenti eno bw'ogendamu olina okusooka kuyiga babba batya kyovola ababbisa obusiru bonna babagoba bakabakumba mirongoti kati twaze mirongoti kiki naye abaala bano ababba ebinene kyovola kuteesa nasaasira okutana omulaba mitanga Kamugisha bwe baali babavunaana bagenda mu kooti ngaaga nti IG terifule constituted nga tebaga nti tetwabbye naye baga nti IG atuvunaana tajjudde Richard ndaba enseko zikutta akatambi Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited we bali okukuyamba
Bw'abeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku nnamba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku nnamba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira ye ffe ba Alihira Holdings Uganda Limited. Have it all.